90-3 BT Farmer. Omwewa nkwebaza gy'osobodde tuusaako engalo n'okubanga okyekomedde ku mukutu kadde kamawulire nze John Mevubya. Ministry ya gavumenti ez'ebitundu eyongezaayo okulondebwa kw'abassentebe b'ebyalo aba LC1 ne LC2 ne bongerwa ekisanja n'emyezi 3 mu maaso. Kino gikolwa kulonda kuno kwali kwayongezebwayo cabinet n'ennaku 18 ebisanja byabwe bwe byawanzikibwa omwaka oguwedde. Olw'okusalawo kwa cabinet okwo okulonda kuno kubadde kusuubirwa omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 5. Olwaleero minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majazi agambye okulonda si kwakubaawo kati ng'ekisanja ky'abassentebe kyongezeddwayo nga wadde ensonga eya bbula lya ssente ez'okutegeka akalolwako. Olukungaana lw'abasipiika ba paalamenti okuva mu mawanga ag'enjawulo lw'omulundi ogwa 27 lutandise olwaleero wano mu ggwanga nga lutudde wali Yamanyi. Olukungaana luno luli ku mutendera gw'ensi yonna lwakulonzekebwa ku lw'ennaku z'omwezi 6. Omukiise wa Uganda mu paalamenti taba muwanga ga East Africa Gerald Seranda agambye mukisa munene Uganda okutuuza olukiiko gaggadde nga luno. Agambye guno mukisa abakulu okusisinkana okuttanya ku nsonga ezigasiza awamu amawanga gaabwe n'okugatwala mu maaso gamanga ebyokwerinda ebyenkulaakulana okusitula embeera z'abantu baabwe embeera y'obudde enfuga y'amateeka n'emirembe kw'ossa ensonga endala ze bagenda okutunuulira. N'olwaleero basipiika okuva mu mawanga okuli Sri Lanka, India, South Sudan n'abalala nabo batuuse okwetaba mu lukungaana luno. Abatuuze b'emisaali Nyendo mu kibuga Masaka bakobeddwa entiisa mutuuze munnaabwe bw'alumbiddwa Abatemu abatamulekedde bulamu. Adonera poliisi ya Nyendo Francis Chidiga omugenzi agambye ye birungi nnabadda wa myaka 35 nga kigambibwa yasoose kusobezebwako n'oluvannyuma ne bamutta omulambo ne bagusuula okuliraana ekereziya. Agambye mu ngeri y'emu banoonyereza ne ku ttemu eryatuusiddwako mugoba wa booda David Gaye eyatemuddwa abatamanya ngamba. Ettemu lino lyabadde mu divizoni ya Kimanya ky'abakoza. Poliisi egamba ekutte Peter Semanda mu kunoonyereza kweriko. Mmotoka 30 gavumenti eramula kuno zeeyaguza okuva mu ggwanga erya China okwongera okugonza mu mirimu gyayo zituusiddwa mu ggwanga. Mmotoka zino zifulumizibwa kampuni y'emu n'emmotoka 7 gavumenti ya China zeeyawa Uganda mu biseera bya COVID-19 era ezaali zigenda kweyambisibwa mu lukungaana tabamuwanga olwa G70. Enteekateeka y'olukungaana lwa NAM olugenda kutuuzibwa wano gavumenti ya China yawa Uganda emmotoka endala 7 ezifaanagana bwe zityo gw'omugatte gw'emmotoka 17 eggwanga lino lye ziyingiza okuva mu ggwanga erya China nga 14 ku zino zituweereddwa buweebwa gavumenti ya China. Gavumenti eguzeeko emmotoka 3. Olukungaana tabamawanga olwa G70 lwakutuuzibwa ng'olwanamu lumaliriziddwa era enteekateeka zonna zigenda bukwakko. Mu mawulire amalala oludda oluwa buli Congo lugamba si lwakumala budde nga bagenda mu kkooti okuwakanya obuwanguzi bwa Felix Tshisekedi mu kalulu kaaliyo ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Tshisekedi ngo omuwanguzi n'ebitundu 73 ku buli 100 ng'eyamuddira Moise Katumbi yafuna ebitundu 18 ku buli 100 byokka. Bwe gabadde ag'essaawa eno ku BT FM.